butereevu nno tukomyewo mukwano oli ku 98 katonyeze 7 oli mu programu y'enganzi muwanguzi tawanika era nga tukyagenda maaso kubonaabona mukwano tekuba kufa naye mu byonna kkiriza mu mbeera gy'olimu essaawa yonna obulamu bwo Katonda asobola okubujja n'abuvuunusa n'akujjawo wooli n'abaakati wakutwala awalala. Tulina omukyala mukyala Sophie Wamukisa okuva Manchester atukoze obulungi mu groups zaffe ez'enjawulo era nga abadde mukyala musaale mu kurekodinga byonna ate n'atutuusaako obubaka Katonda nga bwamusobozesezza. Ngenda kubanga mukomyewo mu kaseera kaffe akatono ddala ketuddako naye teweerabiranga nti Prosper Junior School Day and Boarding be batuusaako programu yaffe eno enganzi muwanguzi tawanika nga sinamukomyawo kansooka empiseewo obulango buno. Smile Skin Solution beba kugwa basobola okuyambako okulabirira olususu lwo bajjanjaba ensusu z'ebika byonna ate nga obujjanjabi businziira ku lususu lwo basobola kuzza ku nakyokalayo nga balina ebizigo ebikuzza obuto ate nga bakozesa ebibala mu bizigo byabwe. Basobola okusomesa engeri okwejjanjabamu olususu lwo. Basangibwa wali ku Parker View Building ku level 5 room number 2 oba number 2 oyingirira ku gate etwala ku Hulu restaurant. Bakubire ku simu 077872509 oba ku simu eno 0777779 obuze mukyala Shakira ojja kubanga obafuna bulungi. Beba Smile Skin Solution olususulo lujja kubanga ludda bujja. Olwo nno bwe tweyongerayo ne Midland Parents Academy Kajjansi. Midland Parents Academy Kajjansi Kawoto essomero lya secondary okuvira ddala ku senior 1 mpaka ku senior 6 era ly'abawala n'abalenzi lisomesa arts ne sciences omusingi gwa bulokole era bino wammanga era omuyizi ye abifunira ddala munange ku bwerere omufaliso ebitabo peni uniform eddagala ly'amannyo eddagala ly'engatto sabbuuni ayoza sanitary pads eri abawala ekikopo n'essowaani ebyo bya bwerere tobigula ng'ogenda tegera butegeezi gyebiri ate abava ewaka ebitabo peni uniform ne lanchi nammwe bya bwerere. Bwe tuyingira ku school fees ab'ekisulo $54 ate abava ewaka $28 okwewandiisa $3 zokka. Ennamba y'essimu yeeno eri 078 3865 M7 oba 07538925535. Katugende maaso mukwano n'omuwanguzi waffe mukyala Sophie. Tweyongereyo kyenadde nerabidde kyembadde ngezaako okujjukira bwe ngenda okuzaala omwana oyo asembayo mu mwami oyo gwe naleka kuno. Omwami yali mwenzi ng'anyiiza kati kwolwo nagenda mba ndi munyiivu nnyo olubuto ne lunnuma. Ngenda okutuuka mu ddwaliro nga pressure eri waggulu nnyo. Abasawo baatawaana nnyo pressure ng'erinnya olw'obusungu bwe nali nnina otobuto mwende nusangira mu busungu nenzaala nga pressure eri waggulu nnyo pressure teyagenda. Kati mba ndiyo mulondo gye nali nkola engeri gye nali nkola ennyo pressure n'erinnya nempulira nga sikyetegeera. Yatandikira wano teyagenda ne bwe nazaala. Ne bampa ekitanda ne nga sisobola genda mu bujjanjabi kuba nali mu kinnya nga ndi mu kwekweka engeri gye nagenda nga ndi mu underground. Kakati ne baŋŋamba no Sophie ogenda kufiira bwerere gakulemye kwewaayo kuba ojja kerano ku makyanga oli munju oli mufu ate nga bwe basobola okudipotinga. Nabanga kigumire kati weweeyo naye okusinga okufiira mu nju. Nali nina akazigo kange ke neepangisiriza kasita natandika okukola ne ŋŋenda ne neewaayo
nekye nasooka bagamba pressure naye bagenda ogipima ng'emalayo akuuma kaabwe nga tekaswana gisoma ne banzirusa mangu mu ddwaliro ne bantandika okufuna obujjanjabi nasiibayo kwolwo mu ddwaliro ne batandika okundabirira nnyo kakati oluvannyuma nagenda 2011 2001 nenewayo 2002 2003 nenfuna empapula mu March. Kyogamba okuva wansi mu bunnya Mukama ati yakusitula level anti Wamukisa era byange byonna byalinga bya mukisa. Amina. Nenfuna 2003 empapula nenkola ku by'okuleeta abaana. Tebalina kye bakubuuza nti munnanga ate bikwatako? Babibuuza nentuuka n'okugenda mu kkooti neera ne mmala nga nfunye. Olwo nno we natandikira n'okusiiba nze kwe nawuliranga obuulizi wa Pastor Kayuwa. Nasiiba nga ndinze ekka mu kazigo kebanteekamu okusiiba bwe baŋŋamba ebyo eby'ekkooti n'ensiiba. Katonda nazza ebintu ne biba birungi. Kati bwe bimala okudda olwafuna empapula nentandika okukola ate nga njagala abaana bannuma. Ate nga Katonda yali tategeeka n'okubuuza ba sponsors nga ye alina plan ye. Era 2004 nentwala abaana. Ekibi nti omwana omukulu ye yali emyaka gimuyiseeko ne bamugaana. Omulenzi omukulu ne muleka wano nentwala abataano. Ogusi mukisa na Yesu fi. Akalulu okadizani. Yesu yekka kubanga nibo bamatanka na akumanya. Watuuka n'okola otyo olwo n'onywerera ku Yesu. Wa kubanga tunamu. Ate abaana bwe bajja n'enkyamuka. Ya nentandika okukuba ebikiringa kwendaba ate kiki kyannuma. Mazina gakuva dda. Nga ngaagala nnyo. Sisasula fees. Ate nga bandabirira n'abaana. Era okukola n'enkuvaako n'entuula n'endera abaana. Naye nga weekend nve Manchester n'engende London mu ndongo. Nze ntambula nno mayiro 2. Ntambula Lwakuna oba Lwakutaano. Kati abaana ne bayingira mu kusoma. Omwala omukulu omwala eyali addako ono gwe naleka kuno n'agenda ku university n'angamba naye maama boddayo osoma. Ngalaba ndi awo. Redundant. Nenzirayo nange nensoma. Kati n'amala n'agraduatinga n'abalala bonna ne basoma. Oyo omuwala omukulu ba social worker. Omulenzi addako ye n'asoma bya sports science ne tourism n'agraduatinga kati akola ku airport e Manchester. Omwala omulala n'asoma mateeka naye kati yagenda Mexico missionary. Omulenzi ye Katonda w'amagye ag'okumazzi ag'Ebungereza. Omulongo omu yoli yasoma amateeka omuwala. Omulongo omulenzi w'amagye ag'okumazzi atambula oyo tatuula babatambuza buli wamu. Naye gyali eyo omuwala asembayo kati agenda ku university mu September. Akyali mu college agenda ku university mu September. Naye Katonda ampadde ekisa nti naye musinza mu kanisa mwali. Amina. Atali mu youth atera okubuulira enjiri mu youth. Mu ba youth aweereza Katonda. Oli omuwala social worker naye aweereza Katonda. Asha mu church atenga treasurer wa church. Bategeera Katonda. Ate kati minister era mu church eyo. Bategeera ate nno be bansooka. Ngaze nkyatavujjana n'ebikeesa nsulayo. Bamanyi nti maama agenze mu kikeesa. Wabagamba. Ng'era n'obugoye babulaba bwe nnyambala. Nga ngenda. Kakati ekise ebbanga eryo nenfuna rejection. Nafuna rejection. Mu baana. Neng'anibwa. Nedda abaana bange nga bali oke. Mu bantu ng'abantu bakwogerako kyotokoze.
olw'okuba nti nze nali mmanyi okwewaayiriza okusobola okuba owakabi ate nagenda okulaba ng'omwana wange omuto ono kata kimukwate naye nga asembayo omuto oyo omuwala ng'atandise naye okwewaayiriza agyeyo yali nga yeewaayiriza bwe yakaagala abalenzi bameka naye nga tayagalanga nako omuntu eyeewaayiriza n'okubyogera abyogera mbadde manyi nti abanga bwe weewaayiriza kwegamba bw'osanga abalalu ennyo nga nawe weefuula mulalu omwenkana bw'osanga abenzi nawe weefuula omwenzi n'obabuulira bw'olina experience ey'amaanyi naye ng'obalimba ng'ekyo kipya gyendi si bw'oli munnange simanyi lwaki neewaayirizanga weefuula ky'otali nga neefuula kyessiri n'abantu ne bandabiramu ekyo kyessiri ate oluusi nga weewaayiriza mu bikyamu nga bikyamu byonna nga nyinza okukunyumiza emboozi bw'oba onnyumiza how bad you nenkulaga nti ndi mu by'okusinga naye nga neewaayiriza ngo nagwo omwoyo omulala kati paka lwe nakwata omwana wange nga atandise okwewaayiriza ne mutuuza ng'akasigo kava ku maama ate ogu yeewaayirizanga nga kava ku ye ne mutuuza kubanga kyewaayirizanga ng'oluusi nga wabawo wajja abagenyi ne bamwewa wati n'atandika obbabulira era nina abalenzi bwe bati era nina okukikebera nga tikiri vagini kubanga nagamba nga oba bwekyo ate nga kiri awo nga bwekigamba weebake nga kyebaka nga kyegaala okebere omwana ng'alaluse tayinza kukola ekyo neŋŋamba omwana ono yeewaayiriza nina omugamba aveemu ekintu ky'okwewaayiriza golo nga kikuvuddemu olwo nga kinvuddemu nga ŋŋamba nina okubeera nze okusinga okubeera kyenjagala abantu kati ebintu ebyo oluusi byenneewaliza nga abantu bagenda ate nabinyumiza omulala bikuleetera okwesalako n'emikwano abamu ne bakukyawa nga kugamba oli yabagamba nti ate nga mu kituufu gwe wamugamba n'atandika okusaasaanya oyo bwatyo bwali kati ekiseera kituuka nga waliwo n'omuntu ayagala okukola naawe ekyamagezi n'amugamba nti oyo Sophie totawaana bwati naye nga gwe wabyogera kyokka nga tobikola nga tetobikola kati weebityo naye ng'era nze nga Sophie ebyo byonna waliwo ekintu kye nali nga nali mukambwe ennyo kubanga n'awaka ogwo omwoyo gwo nga weeguli nga tuli bakambwe ne taata waffe yali mukambwe nnyo kuba waliwo lumu taata wange saagenda ku ssomero nengenda kasomero akamu ak'okumuliraana awo obusomero bubi obw'okukyalo n'ensomesa mwako ne sigenda nze kusoma kati taata wange ne bamubuulira yankuba emiggo ate yankubisa kikolokomba paka lwe kyasensebuka nga mukambwe abaana bonna nga bakambwe kale n'ogwo omwoyo nagulina nga nwana nzi kubanga nagenda kusomero eyo era bwatuuka obulokole nga todda mubuulizaako obulokole olusadda mubuuliza nga nagendako mu kyaki nga waliwo kyaki ey'abazungu gye nagendamu e Manchester eyo naye kyaki eyo mwe nagenda nga bamanyi nga banywa ku wayini kyaki nga waliwo we batugana tugende mu bbaala tuwulire enjiri nga tumaze okusaba ku Sande naye nga naffe abatayinanga ssente nga bakubuuza kikyonywa oba bbiya oba ki kwegamba nga tunywa ne tufaana bali be tuzze okubuulira enjiri yeeyo kyaki gye nalimu nabo kawayini bakanywako nga kawayini bakanywako kabbiya kapayinta ako bakanywako akabbiya naye ate nga nze nali ntya kubanga eno abalokole bwe nabangamu nga tebanywa era bwe nabanga mu bo ne baŋŋamba nga bakuwe payinta nga mbagamba bampe soda nga baga kati lwaki onywa soda naye nga balokole tuva mu kyaki kusaba ku Sande paka oluvannyuma ennyo bwe nalina omukwano nga alina kyaki mwali nga nze mbeera waka
bagenda mu kusaba nga mbagamba nja kgenda nga mpulira nja kgenda enkya naye bwatukanga enkya nga bagamba mugende sina gava mu buliri nga bagenda kati muwala wange gye yali ngaasabira ng'eriyo n'omukyalo omulala mukwano gwange naye buli Sunday esembayo mu mwezi ng'eba celebration Sunday nga emmere bagabula emmere ku kyaki naye emmere eyo ng'empoomera kati nga bandeeterako nga bansibirako ku mmere eyo nga ndya ku mmere eyo kati netandika okugenda nga kweyo Sunday yokka kulya mmere kati bwentuuka nga ngenda kulya mmere mu kyaki bwetaba mmere sisaba lumu nga bampeereza olugoye okuva eno e Uganda yali muntu wange nga mpeereza olugoye nga ŋŋamba nti Sophie wali wano olugoye teruntuuka lwagala muntu alina kabina aluyinza kunyumira ggwe ebyokufuna nga mugamba leeta eno kubanga omuntu oyo gwe natumyanga buli kintu kye nali neetaaganga bwe nayagalanga oba binyeebwa oba kinga wali wajja nga mugamba nfunirayo kino kininfunirayo akaviiri bwe kati obiwe omuntu oyo abindeetere kati kwolwo ng'era akola ebintu byebimu ng'abiwa omuntu nga saamu olugoye olwo ng'akubanga amasimu olugoye lwatuuse omuntu gwe yabiwa yali atuukira London ng'ate mayiro 2 alina kubipositinga oba kufuna muntu abimuggyeko ajja eno kati nga nfuna omuntu ng'abimuggyako ng'abireeta nga yalinga akuba essimu buli kaseera olugoye lwatuuse olugoye walwambadde olugoye lwatuuse ne mugamba olugoye lwatuuse walwambadde nti nalwambadde bwe nalwambala omwana wange oyo missionary n'antunuulira bw'ati nze maama olugoye terunsanyusizza nze ne ngamba naye kisa free dress nja lwambalanga nga maze okunaaba kwaliko n'akatambaala ak'okusiba ku mutwe nga nako nkasiba ku mutwe kozi nyambadde ebintu bye sitegeera olugoye luwonge lwalimu buli kimu ndowooza lwalimu buli kimu kyewali olowoozezzaako buli kimu ky'omanyi kye balogesa oba ne ku malalo balusuzaako buli kimu kyalimu nga nyambala olugoye bwe nyambala olugoye nga ono eyampeereza olugoye bwe namugana nalwambadde naŋŋamba nti toddangayo okutumya ekintu kyonna okuva gye ndi yonna gye mbigula mutabani wo mututteyo ono gwe naleka kuno gw'oba otumanga mu busungu nga siina kyamukoze tukolagana bulungi twogera bulungi simanyi kwe yakijja nga nsirika ngenda okuwulira nga mpulira munyeera mu bigere omaze okulwambala wayiseewo ndowooza nga wiiki nga ntandika okuwulira munyeera mu bigere olwo ndwambaddeko emirundi nga2 nga ntandika nga ebigere bwe mala okuwulira munyeera bwe ntambula nga binuma nga wansi nfuna obulumi obuzibu ennyo ekyavaamu nga nfuna ebitambula mu lubuto nga nfuna buli kitundu ky'omanyi ku mubiri nga kiriko ebisulo buli wamu nga waliwo ebisulo ku mubiri gwange mu lubuto nga mulimu ebiwuuna nga bija kati nga gwobyewulirira nga mbiwulira ddala mu lubuto n'abakuliraanye babiwulira nga bwera bwoba onninaanye obiwulira nga biwuuna nga ntandika okufuna spirit husband nti ne bwe nabanga ku baasi n'ensumagiramu nga kinkozesa obwongo buno nga tebukyategeera bulungi wamaawo njukira ewava rejection yonna buli omu nankyawa ogwo omwaka ogujjukira 2011 nembeera mu kakomera kange tomanyi kyakkola nenkaaba nenkubira maama wange essimu ne mugamba maama gundi yampeereza olugoye bwe luti ne bwe luti naye okuba lwe yalumpeereza siina mirembe ate bwe yalumpeereza nannejjako maama naŋŋamba tikati tukoze tutya nanga mwana wange nza nti simanyi bintu ebyo saabikuliramu naye nina essimu zempulira ku leediyo eby'abantu abawonya ebintu ebyo babituufu simanyi nkuwa essimu ne mugamba gimpe kati bwampa essimu nenkuba
nenjogera n'omusamize naŋŋamba leeta emitwalo 6 ne sente sizirina olwo simu njikuba okuva ebweru nkubira omusamize owe Uganda bwe nkuba essimu naŋŋamba ndeeta emitwalo 6 ntandikeko kaakati mba sinaba kuwaayo ssente eddoboozi ne liŋŋamba tinaye gwe tomanyi nti Katonda awonya jjukira waliwo byeyankolera nga nkyali wa pasita Kayuwa naŋŋamba tojjukira weera pasita Kayuwa yakkolera bino nakkolera bino n'ebinzigirayo byonna neŋŋamba kati omusamize natandika okkuba buli kaseera ayagala muweereze ssente paka we nagamba eddoboozi lyo ne mugamba musamize nkubuulire nalokose era ngenda kuwona era nawonye omusamize teyanzirira naye ndo simanyi na bye nalokose nagenda ku intaneti nga nti tewali muntu yenna anjagala wadde ayinza kunsemberera kyakuteekako rejection obulokozi nabwatulira ku intaneti nga noonya deliverance ministries ku intaneti nenjatula obulokozi naye waliwo egundi website eyo gye nafuna simanyi oba yali yaawa sigimanyi sigijjukira nakugijjukira yamalanga okubuulira n'okusaba nga babirikodinga buli kodinzi ndowooza bwe yamalanga nessaako akayimba bannanga akayimba ako bwe kajjanga nga nslowing up naye ng'era ndi bwe ntyo nga wenteeka omutwe waliwo ebikoona nga waliwo ebikoona mulimu ebitakula mulimu ebitambula mu siringi mu kisenge kyange ensi n'entabukira naye waliwo omukwano omu Katonda gwe yatuma n'ayimirira nange okusaba nedda okujjanga ng'ajja nampahaaga bw'ati nankamfatinga ekyavaamu nampitira omusumba naŋŋamba omusumba w'ekkanisa eri muwala wange gy'alaga omusumba n'ajja naŋŋamba nti n'asaba naŋŋamba kamala okuddayo ennaku 3 nkomewo egundi olugoye naŋŋamba lwokye nendufulumya wabweru nenduteeka ku luti wakitegeera nti ebintu bino byavudde mu lugoye ddala kubanga nakubira ono yalumpeereza ne mugamba olugoye lwalumpeereza mulimu bino na bino lwaki bino na bino naŋŋamba kati kyoba okola weereza ssente babikwambulule ne mugamba nti nalokose era naawe Yesu akwagala amina simanyi gye byava ebigambo naye nga ndi mu bulumi bw'otalabanga nembeera awo maama wange nengwa nemmenyeka kakongovule okyasobola okukola kati by then nali nsoma nga nkola assignment yange esembayo assignment esembayo bagenda okugira nga bampita baŋŋamba nina okufeesinga pano nakopye olwo nabagamba namenyese nebaga jangu ku miggo olina okufeesinga pano nenkwata emiggo nengenda nenfeesinga pano naye nga nkaaba bukaabi maziga ne baŋŋamba nti kati ddamu okola assignment nali ku university ne baŋŋamba ddamu okola assignment naye ogenda kufunira pass mark nengamba okay ze 40% kasita naaba mpise kati nali mbuzayo placement emu 3rd year olwo sikyasobola kutambula ndi frustrated ndi depressed sikyabitegeera ndi depressed kakati mu mbeera eyo nentamwa okusoma waliwo assignment gye nali nkoze obulungi ne baŋŋamba jangu ku university odiscussingire banno nga sikyabitegeera nabbitegeera lugoye luleese neŋŋaana tutuuka graduation ne baŋŋamba nti wagaana okukola gundi okukola placement ne mbagamba saagaana naye sikyalinze naye nga sina bwe ngenda bannyonnyola nasirika busirisi graduation bwe yatuuka ne baŋŋamba nti assignment zonna wazimala naye tewakola last placement n'olwekyo tetugenda kuwa degree ne bampa diploma in social welfare
nali nkola social work. Ekipapula kyange ne kituulaawo naye nga kati kino ekipapula ngenda kikozesa ki? Kaakati nenzijjako wano mu 2012 mu Uganda. Nenzijjako wano naye nga sibitegeera, nga ndibya wano sinnabitegeera, naye nina omukyala nina muganda wange ebintu ebyo yali ajja wano nakati ajja. Umama yamuzaala kubasembayo obuto. Mama yazaala abaana 10 ye ngogaseeko n'abaana bye yazaala ewa taata wange n'abaala 6. Kati omu owookutaano yali ajja wano era yabadde nga yeegalirira ku lwaffe nga famire. Bwe namuyitiramu embeera gye ndimu n'angamba siiba ennaku 3 emisana n'ekiro nga ndi eri olujja e Uganda nga sinaba kujja n'ensiiba ennaku 3 emisana n'ekiro nga sirya, naye nga bwe nfumbira abaana ng'olwo ntaddeko ekigatto kye ntambulirako eky'okugulu okuli okwamenyeka. N'ensiiba ngenda okulaba Katonda ng'ayogera. Ate nze gw'olaba nalinga criticizinga nnyo abasumba n'abalokole. Ng'omulokole kyokola bambi kifuka issue gyendi. Bayishira batya mu Luganda okusonga ennwe? Okusonga ennwe n'okujajinga okusala omusango bwentyo. Naye Katonda yampa ekyawandiikibwa. Nali neebase nampa ekyawandiikibwa nga nkyali mu bulumi bwange. Paini y'amaanyi. Nkyatawaana n'ebyo spirit husbands biki nampa we nategeera nti ddala Katonda. Sophie wange ngumiikirizaamuko katono. Kale.